Uganda we yatuuka tekyali yakubikkirira oba kwekerera nti nno tuli mu gavumenti gye twalibadde tuneeminga oba gye tutaaminga nga failed government. Obumu ku bubonero obulaga nti nno tuli mu failed government yengeri abagifuga gavumenti eno gye bakwatamu ebintu byabwe ey'ekiboggwe. Amaanyi mangi ge bawadde ab'ebyokwerinda, amaanyi mangi ge bawadde abakungu ba gavumenti, amaanyi mangi nti kakati n'akakiiko k'ebyokulonda ke twali tunuulidde nga Major Hope yaffe nga bannayuganda kali manipulated by the government. Obwo bubonero obulaga gavumenti ebeeremereddwa era ebeegudde. Buli lw'olaba gavumenti yonna ng'etandika okuwaayiriza opposition okubeera emabega w'okulemererwa kwayo, kabeera kabonero akalaga nti yo kennyini yeebeegudde era ebeeremereddwa. Kubanga omulimu gw'opposition gwa kukuuma gavumenti ng'egikebera wawoolemeddwa nkuwabule, gwe mulimu gw'oludda oluvuganya oguli official. Kyebava bakugamba nti omulimu gwa leader of opposition mu parliament gwe kw'okukuuma to keep government in check, nti gavumenti yeeyama kino kikoleddwa oba nedda, gwe mulimu omutongole. Buli w'olaba nga gavumenti ekintu kyonna kyerina okukolera abantu baayo ebanga ebayamba, nga bino mwami Tibahabulwa byagenda ayogera nti abantu b'ettororo oba abantu b'e Fort Portal twagaana obbakolera ekkubo kubanga mwalonda NUP. Mutuwadde ababaka ba NUP mu parliament kyetuva tulemeddwa okuderivaringa nga bwe tuteekeddwa okukola. Tulemeddwa obbakolera enguudo olw'okuba nti omubaka w'ekitundu ekyo gye mwagala tukole oluguudo wa National Unity Platform oba wa DP. Tulemeddwa okuteeka eddagala mu malwaliro kubanga omubaka w'ekitundu kyammwe yagaana okutuula naffe ku table tukkaanye. It shouldn't be a dialogue for people to be delivered to what they have to get. There shouldn't be any dialogue between the opposition and the government in power or in control okuwa abantu kye beetaaga okufuna. Obubonero bwonna bulaga gavumenti egudde. Obubonero buno bwonna bwenjogeddeko bureflectingira mu gavumenti ya NRM. Bwe gavumenti bwetuukanga nga level ya corruption erinnye, nga corruption abayina okulwanagana naye oba obulyaka abayina okulwanagana nabo be babujjumbira oba be babwenyigiramu, kabeera kabonero akalaga nti gavumenti eyo ate eremereddwa nnyo era eba terina muwaatwa mulala gwonna gwegenda kuyitamu kuyamba abantu baayo. Tayimu bwetuukanga ebyo byonna mubirabyeko mu gavumenti y'omumpembe, nja kuwa ekyokulabirako. Mubadde mukimanyi nti Uganda yayingira record nti Speaker waffe wa Parliament ya Uganda, the third arm of government, takyasobola kufuluma ggwanga lino genda mu mawanga nga UK na America, kebeere Canada oba UAE. Third arm of government. Era nali mmanyi nti ekyali kigenda okukolebwa with immediate effect, mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa kwe kugamba nti mumanyi tuddemu tulonde speaker omupya. Kubanga kakati ono talina gy'agenda tukiikirira. Ateekeddwako envumbo buli ggwanga lyonna ery'e Bulaaya gye twaliddukedde. Alina okubeera mu delegation ne banne bwe bali mu kifo kyekimu mu mawanga g'e Bulaaya, naye aliko travel ban, anaatuukayo atya. Era nali mmanyi nti Right Honorable Anita Anet Amongo ke baamuteekako envumbo ya America ne UK ne Canada ne UAE yali agenda kugibwa ku kifo ky'obwa speaker wa parliament. Olw'okubeera nti tuli mu gavumenti ey'ekiboggwe, olwaleero yakyakontrolinga n'amaanyi baamwongera mangi. In fact ne mukama we yavaayo ko n'amuwolereza ng'alaga Amongo oli w'amaanyi, oli wa kitalo nnyo, ndabye abakyala ku duniya kuno naye ate gwe wayitirira obulungi Amongo. Olabo banobbirako n'abantu bo, naye kennyini mukyala wattu bwe yagenda ewa Namuju bye yayogera, mulina omubaka omulungi ogonjebwa mu bubbi nti bwabbabbirako n'abantu be n'abawaako ne balya, eryo ggwanga liba ligudde. If the third arm of government alangibwa ogw'obubbi nga guliko n'obujulizi nti gundi yabba nti ye yabba, nga n'amabaati kwogatwalidde amabaati, ne Prime Minister waffe Nabbanja naye yalabikira mu bubbi bw'amabaati. Netugamba kati amabaati bw'abanga ye yagagaba nga gayita mu office ya Prime Minister, ate kijja kityanga naye kennyini mu mabaati gano mu mivuyo gino mwali. Okubakanyugira obukunkumuka ye endala engeri gy'olabirako gavumenti eremereddwa. Mu kifo ky'okukola enguudo, oteekateeka eddagala mu malwaliro n'okuteekawo amalwaliro amapya, okola ku byenjigiriza, okola ku
ku water supply okwetolola eggwanga lyonna bagamba abantu bano tubagule tutya okubakuumira okumpi babeerenga batuwuliriramu babeerenga buli kyetwogera bagamba ye kati bakanyugireyo obu 15,000 2,210 mugenderere NRM gyetambulira egende egaba naye okugaba teba garanti nti oba owangudde akalulu kubanga bano boogabira bakoowu leero bagabidde oba wadde 15,000 bagenda kulya n'enkeera bagenda kuba bayala olwo oyina ky'obayambye kitegeeza nti by'obagabidde bikomyawo w'obaweeredde kalatera Bakyagulanyi bwajja omwagala wabangi n'abagamba mulye kubanga kye mulya kyammwe yenna ajja n'abagulirira mukwate mulye kuba mba mulya ku kyammwe eyo nsimbi yammwe ey'omusolo kwe muba mulya kwe batoola gwe nojja bambi ng'ogabulaawo otagala kuba oli mu biyero okaalakaala ogabudde bubonero bulaga failed government abantu tebalina kuweebwa bukunkumuka they shouldn't be given pennies people should be given ebyetaaga ebya bulijjo mubakolera enguudo mukole ku bya education bitambule bulungi mukole ku level ya unemployment Uganda ly'eggwanga mwe twetwala mu buddu eggwanga bw'olirabanga abantu batuuka okwetwala mu buddu ne beetunda kagenderere liba ligudde Uganda twetwala mu buddu omwana nava wano n'agenda n'afuna passport n'agifuna wali ku mitwalo 45 eyakagwirawo naye ng'ayigga ki anoonya ngeri gy'afuluma mu Uganda agende mu buddu mu ddungu lya Buwalabu ne twetwala mu buddu kyeyagalire lwaki kuba tetulina option obalabalamu obeere e Kampala okole ki tuli mu ggwanga ng'olumu tulina kuba luseko okubeerawo tulina kwegayirira bantu maama taata maama kino kojja nyambaayo binkutte ate wano data wano obwo bubonero obulaga gavumenti egudde kubanga abayivu bwe batuuka ku pointi y'okwegayirira ng'ekyokulya kya bulumi kyakuwammanta nga Digulu bebakira nebakira emitwetwe eyo gavumenti eba egudde eba terina kyeyamba bantu kyannaku nnyo nti be bakonjerera be batenda okuba ababi mu mirembe gyabwe omuyivu yaweebwanga ekitiibwa nga ne Digulu bagiyita digiri nga bwebeera mu maka g'omuntu baga muwala wa gundi alina ne digiri ekyo nga kimwongerako eryo nga liba ttofaali ddene nnyo okuba ne digiri omwana ow'obuwala naye leero bibanga ebiri nnomo leero tibigattako ne bw'oba nayo tubalabyeko nga bakola bw'amalaaya nga balina digiri eriyo n'abalina PhD ng'omulimu gwe balina kati gwa kwetunda balya ku mubiri gwabwe mu kifo ky'okulya ku bitabo byabwe ebbanga lyabwe lyonna lye baamala mu bitabo nga lyabafa ttoge Uganda for you n'olwekyo ebyo nga tubiwulidde njagala ojjukirenga nti mulimu gwo kikkakatako gwe nga Munnayuganda okwejjamu gavumenti eno eyagwa Uganda tugirinako obwannannyini nedda Uganda etuyinako obwannannyini mu kubeera nti Uganda etuyinako obwannannyini kitukakatako okugirwanirira okununuka kubanga Uganda yeffe era ffe Uganda ne Uganda yeffe Kyagulanyi yabiyimba n'atugamba nti njagala ojjukire mu mutima gwe Uganda era ne Uganda yeggwe n'abagamba we are the country we are the future we are the change we badly need nafundikira nga atugamba nti if we only come together we can change our destiny bwe twekuŋŋaanya ne tuba bumu tujja kuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe obw'olubeerera future yaffe ejja kulongooka era ejja kutereera kikye mutaategera mu kayimba ako n'abagamba njagala okijjukire mu mutima gwe Uganda era ne Uganda yeggwe era mugamba temwamanya okwo tekubeera kwekubya yaka kuba kwekubya yaka katugende mu katambi kano tumale okuwulirayo munywanyi engeri gy'annyonnyolamu ebintu bino njagala omanye leero nti we tukutte mwamiti baabulwa bulijjo we tuyaayanira okumukwata
tumukutte nti ne bweba trail obutraire muteeka ku bunkenke n'ateebaka lwakiri tumubonyebonya ffe ekikutuko ekikutuko obukutuko nti omutima gwakubye bubi nti ng'owulira amawulire waguma kisuule ng'abika byebyo tetulina option ndala kuba tuli mu failed government. In a failed government, you're left with no option apart from fighting for your freedom. Eddembe lyo olirwanirira mu mirembe. Bw'obeera onoga abali banaatulwanirira baani be watuma mbutufa lwakyagulanyi kummwe bonna kababeere bano abafudde kababeere baganda baffe bali mu makomera tewali aliyo lwakyagulanyi baliyo lwa nnaku yaabwe kubanga bagenda okujja mu lutabaalo luno okwogera bye boogera kubanga balina obulumi bwabwe. Olwaleero wabeerawo embeera ejja obubi tugambe nkwatiddwa ne baŋŋamba obadde oyogera ku lwakyagulanyi baba balimbye byenjogera mbyogera ku lwange nina obulumi bwange mbyogera ku lwakyagulanyi ali bulungi bulumi kiye bwayina nga ne bwe yali badde ayagadde fuluma Uganda yali badde abeeroke ng'owulira oli ajja akugamba baatukwata ku lwakyagulanyi bw'obanga olina endowooza Bobi Wine yakugamba obanga omanyi olwanirira ye togenda ku front line bireke togenda ku front line bw'oba kawadi biveemu da ku mabbali linda kulonda abalina potential kwogera boogere abalina obumalirivu otambula naye batambule naye bw'oba kawadi nga munuupu wano nayo bakyala nga munuupu wano nayo mwami wali mu kifo kikyamu byali bigambo bya mwagala bangi Kyagulanyi abatabitegeera abajjanga banona byanfuna mu abalaba bagenda dda kubanga ddiiru yaabwe yayiika ddiiru yaabwe bwe yayiika bafundikira tebakyalina kipya kye banona nga balina okufubutukamu bagende ye lwaki tetufundikira katugende mu katambi kano mbaagala nnyo Antonio lyeryange. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko ntugenda kulwawo nnyo mpuliriza mu katono byengenda okuteeka mu video eno bw'oba kuba obitressinga mu society yonna mu ggwanga lyonna ku lukalu lwa Africa manyanga bumanya nti abantu abawangalira mu society eyo bali beyond danger oba bawangalira mu danger esukka ku ya bulijjo. Bw'olaba nga society nga charity replaced rights omanyanga bumanya nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo bali mu nnabe asukka ku wa bulijjo. Ntegeeza ki nga the natives of the citizens are denied the basic rights naye ate nga baweebwa small offers gifts handouts nga abazibawa balabikanga babayamba. Omanyanga omanya nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo balinga baddu oba mbuzi mu kisibo. If you meant to beg for what you already entitled to senga okakibwa okufukamira n'osaba already ekyo ekikugwanira okugeza malwaliro mazzi mayonjo masannyalaze kukutuukako byanjigiriza abo boobisabye bwe kabatanda ne babikuwa nga bakusuubira okubakubira mu ngalo olw'okukuwa kye badde bateekeddwa okukuwa oba kye bavunaanyizibwako okukuwa. Omanyanga bumanya nti society eyo abantu abawangaliramu baddu bafuuka bakozi baabo be beegayirira okubawa bye bateekeddwa okubawa. Kitwale nga taata ayagala abaana bamukubire mu ngalo bamutendereze olw'okubagulira emmere. Bw'olaba nga society nga fear became the culture ng'okutya kwafuuka kitundutundu mu bulamu nga system tekyakozesa kutya wabula nga yakunomalizinga abantu nga batandika okukkiriza nti okwekuuma ng'osirise kyamagezi. Ngamba when people started to believe that keeping quiet is wisdom omanyanga omanya nti abantu bonna abawangalira mu society eyo baddu abantu nga batandika okulowooza that survival is success nti okubeerawo kasitoba ng'ofuna ekyokulya nga weebaka nti eyo success. Omanyanga nti bonna baddu balinga mbuzi mu kiraalo. Abantu nga batandika okulowooza nti dreaming about a better life, a better country
is extremely dangerous. Omanyanga nti bonna bali mu society eyo baddu nga nkoko mu kisibo. Bwolaba nga society nga toxic peace propaganda ekutte akati, ntegeeza ki nga peace became a weapon, nga emirembe obeddembe sina mirembe, ng'emirembe bagifuula kyakulwanyisa, nga bakugamba don't you protest, you will bring war. Bwolaba nga society nga zino sentiment bazikozesa nnyo nti temwekalakasa mujja leeta olutalo. Shut up and protect the peace. Mubeere basirifu mukuume emirembe egiriwo. But it's not peace they make sure that they protect. Nga kyebakasa nti si mirembe gye baagala gwe okuume, nga baagala okuuma amaanyi gaabwe. Omanya nti senga oba owangalira mu society eyo oli muddu. Wuliriza wano wammanga. Ekyo ki making sure it makes them forget they even ever had a voice. Gwakola ekyo bagwe bagambye n'okola ekyo. Kikwerabiza n'okwerabiza nti wali obaddeko n'eddoboozi nti oba olina n'olukusa olusobola okwogera. Mpulirizamu. Bino byendi mu kwogerako mu society yonna bitandika mpola. Bitandika n'amawulire kubula. Bitandika n'aba student kukwatibwa. Bamaama kutandika kuwoninga baana baabwe nti bali mu kwogerako bijja kubassa. Within time oba akaseera we keetooloola otandika kuwulira nga abantu balekeddaawo okwogera nga kibattira muli nga batya okwogera si nti kubanga bakyamu, wabula nga batidde nnyo olw'okubeera abatuufu, nti abantu batuuka akaseera nga batya okwogera kubanga batuufu okwogera. Kyendi mu kwogerako kye bayita self-censorship. The silence you wear like a bulletproof. Akakasirise koyambalanga vesti eziyiza amasasi nga si kamera nti waliwo akulondoola, wabula nga it's your own mind that watches you, ng'obwongo bwo kennyini butandika okubanga bwe bukulondoola bwe bukutunuulira. Your tongue becomes your suspect. Mu society yene mu kwogerako olulimi lw'omuntu lufuuka suspect. Your thoughts become traitors. N'otandika okutreatinga ebirowoozo byo byolaba nga bituufu ng'ebikuliddemu olukwe. Kati ekyo kye bayita psychological dictatorship. When your silence isn't imposed, nga akasiriseeko tebakase osirike, wabula nga kali self-installed, nga gwe kennyini gwe weesirisizza wekka, nga yegwe weekozeeko ogwa poliisi. And then the country looks peaceful. Awo bano bannaffe abakulembera society eyo oba ensi eyo gye batwala okubanga mirembe, nga temuli protest, temuli riots, nga temuli outrage. Naye ate mu kaseera ke kamu ng'egyo tegitegeeza mirembe, nga it's a graveyard of opinions, ng'eyo waliyo ntaana oba okuziikibwa kw'ebirowoozo by'abantu. Is fear dressed in national colors. Mu society gye ndi mu kwogerako okutya kwe kwambazibwa kala z'eggwanga. When you see someone fired for a tweet, n'olaba nti omuntu yatweetinze n'akwata n'aggalirwa. Someone vanished for a slogan mu society, ng'omuntu ajja n'akwatibwa simply because yayogedde slogan people power our power. Gwali eyo n'otandika to obey, okugonda. Si kubanga ogonda nti okkiririza mu bi happening, but because you don't want to be the next victim. N'otandika okutya lwa nsonga emu nti toyagala kufaanana bali abasavinze nga example. Kati ekyo tekibeera royalty. That's not royalty.
That's hostage behavior. Eyo mbeera y'abantu bawambe. In such a system, mu society gyendi mu kwogerako, truth is dangerous. Amazima gali dangerous nnyo. It's not allowed, tegakkirizibwa. It's not debated, tegateesebwako. It's criminal okwogera amazima. The most honest people become enemies of such a society. Abantu abeerufu bafuuka balabe b'eyo society, era abantu abakulembera society ezo bafuuka bataata bannabbi ne bakatonda. The state replaces faith with fear. Okukkiriza mu society eyo kusikizibwa okutya, and facts with fairy tales. Obulimba bufuuka ekituntundu mu society eyo, era ne bufuuka amateeka. Ng'abo abawana ebikyamu batuufu basiimibwa, nga baboogera ebikyamu oba ku bikyamu biri mu society bavunaanwa ne basibibwa. Mu society ekika ekyo teweetaaga basirikale kubeera ku street. Abantu batandika okwewakinga bokka na bokka. People start watching each other, reporting each other. Ne batandika n'okweroopa, ne batandika n'okwetya. Ebimu ku byenjogedde ebyo bw'obaako society ensi yonna mw'obiraba ku lukalu lwa Africa, manya nti abantu abalivinga mu nsi eyo balina kulonda ne bavotinga out abantu abateeka mu life ekika ekyo. Sina kindi bw'obaako e Uganda n'owulira ekigambo protest vote, weetabamu kyetabe, kubanga oba muddu ng'enkoko mu kiyumba. Ekomyawo londa bwoti, kalonde kanoonye kabanje. This time round Wolan